أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل جميع أمورنا سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obulamu nga tukyali balamu, ebyengera n'emirembe bibeere ku ekibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wamu ne basahaba ab'ebitiibwa abasinzirwako okubeeranga basaasaanya obusiraamu luusa kuffe abaliwo olwaleero. Saba Allah tabaraka wa taala naffe atuteeke mu buufu obumu obw'okubeera nga tuleka ekintu kyonna oba kyetumanyi nti abalijja oluvannyuma bajja kubeera nga baganyirwamu. Baddu ba Allah tabaraka wa taala, twebaza Allah tabaraka wa taala buli kaseera konna atuwa amagezi, endowooza n'ebintu ebirala eby'enjawulo bye tuyinza okubeera nga tusinziirako okubeera nga tulaba butya obusiraamu bwe buyinza okubeera nga bweyongera okubeera nga busaasaanira mu bitundu eby'enjawulo mu nsi ez'enjawulo. Baganda bange ab'ebitiibwa, njagala otwala omukisa guno mu lutambi luno lwe muli mu kulaba okubeera nga ndubanjulira ebigendererwa byalo. Oluvannyuma lw'okubeera nga tukoze okunoonyereza okw'enjawulo ne tukisiŋŋaana nti abasiraamu bangi nnyo abamu ku bo tebamanyi kusoma kitabo kya Allah tabaraka wa taala, abamu bakisoma mu nnyukuta ezitali ntuufu. Naye nga oluusi obuzibu buva mu nsonda ez'enjawulo nga buyinza okubeera nga buva oluusi mu families zetuwangaaliramu oba n'abantu betuwangaaliramu. Omwana ayinza okusoma okuva mu nassale okutuuka ku yunivasite nga tafunyeeyo darusu yonna ekwatagana ku Qur'ani oba ku ddiini ye, nabwe ekyo kimuzibuwalira mu kubeera nga ategeera eddiini ye. Olw'ensonga ebitabo ebiyinza okubeera nga binnyonnyola omusiraamu yenna obusiraamu bwe asobole okubeera nga abutegeera biri mu lulimi Luwarabu, ate ennimi ezisigadde oluusi ziremererwa okuggyayo ekintu ekituufu kyennyini nga bwe kiri mu lulimi Oluwarabu. Nekibeera nga kitegeeza nti kikakata ku buli musiraamu yenna okufaayo nnyo okubeera kyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yekitukubiriza nnyo, allimu awlaadakum bilughatil arabiyya, okubeera nga tufaayo nnyo okusomesa abaana baffe olulimi Oluwarabu. Olw'ensonga Oluwarabu ye maama w'ennimi zonna, ate olulimi Oluwarabu lwe lulimi omuntu waba aluyize kimwanguyira okubeera nga ategeera. Baganda bange ab'ebitiibwa, ekigendererwa ky'okubeera nga tuvuddeyo tusobole okubeera nga tukola olutambi luno kwe kubeera nga fokasinze nnyo oba tutunuulidde nnyo abaana baffe abali mu masomero agatali ga busira, okubeera nga tebatera kubeera nga bafuna omukisa, okubeera nga bafuna omusomesa agenda gye bali asobole okubeera nga abasomesa obusiraamu bwabwe oba Qur'an oba ekintu ekitali ebyo. Amasomero nga aga primary, ga secondary wamu ne institutions ez'enjawulo eriyo abaana baffe ab'obusiraamu nga tebafuna mukisa gwa kubeera nga bafuna omuntu ayinza okubeera nga abasomesa. Ensibuko n'entandiikwa ey'omuntu okuyiga olulimi Oluwarabu. Ne tubeera nga wetutegedde ekizibu ekyo ne tusalawo okubeera nga tukola olutambi luno insha Allah biidhnillahi ta'ala nga twagala Allah tabaraka wa taala nga tumusaba abeere nga atuyisizaamu lubeere nga lufuuka ensonga ey'abaganda baffe abasiraamu ab'enjawulo basobole okubeera nga bayiga okusoma Qur'ani ekitiibwa wamu n'olulimi Oluwarabu. Y'ensonga lwaki tuvuddeyo ne projekiti eno eya sarna ey'okubeera nga tusomesa abasiraamu ku lutambi luno. Baganda bange ab'ebitiibwa, tugenda kubeera nga tukozesa ekitabo ekiyitibwa Qaida ya Sarna al-Qur'an, ne wabeerawo n'ekitabo kye tugenda okubeera nga tukozesa ekiyitibwa Taallumu al-Hurufu al-Hijaiya. Ebyo ebitabo ebibiri bye tugenda okubeera nga tweyambisa okubeera nga tuyigiriza baganda baffe okubeera nga basobola okusoma Qur'ani ekitiibwa mu n'olulimi Oluwarabu. Baganda bange ab'ebitiibwa abatulaba, tetwasobodde kubeera nga tukozesa ekitabo ekikadde ekiyitibwa Qaidatu al-Baghdadi. Qaidatu al-Baghdadiya, ekitabo ekya yero, twasobodde kubeera nga tukikozesa olw'ensonga ekitabo kiri rebranded, abeera nga kikyusibwamu ne tusobola okubeera nga tufuna Yassarna al-Qur'an oba abagiyise Qaida Yassarna al-Qur'an. Oba otunuulidde ku lupapula olusookera ddala ng'ogibikudde kuliko ebigambo bino: walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri
fahal min mudakkir. Wabeerawo ekigambo ekinene ekigamba qaida yassarna alquran. Wabeerawo ebigambo ebiri mu lulimi oluzungu. Yensonga lwaki tuvuddeyo nga tulina enniya nti okusinziira ku objective ey'abantu abawandiika yassarna tugigaziya okubeera nga tutegeeza muganda waffe yenna atulaba n'atuwuliriza nti yassarna eno esobola okusomebwa omuntu yenna. Ebbanga ly'omala nti olina okwagala okw'okubeera ng'oyagala oyige okusoma ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala wamu n'olulimi oluwarabu. Bagamba mu bigambo bino, in this qaida all the flaws and errors have been removed which were present in the old educational system. Ekitabo kino kye baafulumya ekya yassarna al-Quran bakijja mu kitabo ekyasooka ekyali kiyitibwa qaida. Kati ne bategeeza nti ensobi zonna ezigamba nti zaali nsobi tezaali nsobi, wabula tekyali kigazi kubeera nga kinnyonnyola omuntu abadde tamanyiiko kintu kyonna okusobola okubeera nga ayiga okusoma Quran oba olulimi oluwarabu. Is known an incomplete qaida like the qaida al-Baghdadiya. Kino kyetugenda okubeera nga tukozesa ekitabo kino kya yassarna kyo si kikendeevu nga wolaba ekitabo ekyasooka ekya qaida kyembala kigambyeko ekya yero. Rather it includes all the rules required to read the Holy Quran. Eno yassarna gye tugenda okukozesa erimu amateeka gonna agayamba omuntu okusobola okubeera nga ayiga okusoma Quran ekitiibwa. The main objective ey'ekitabo kya after reading this qaida, oluvannyuma lw'okubeera nga oyiza okusoma qaida eno, the child will no longer need the teacher to read the whole chapter by chapter. Omwana anaaba asomeseddwa okusoma yassarna eno qaida eno kijaba tekyetaagisa musomesa okubeera nga amusomera aya ku aya. A child of 4 to 5 years age can read complete Quran easily. Kijaba kisobozesa omwana w'emyaka 4 ku 5 okusobola okubeera nga asoma Qur'ani mu bwangu oba nga asoma Qur'ani ng'emwanguyira and fluent ng'ate ng'agisoma bulungi nga tewaliiwo nsobi zonna. Abwekyo tugaziyeeko oba tugaziye okubeera nga tulaba nti Isiraamu ffenna buli yenna amanyi nti asobola kubeera nga asoma Qur'ani. Weeyambisa omukisa guno gwe tutandiise insha Allah asobola okubeera nga oyiga okusoma Qur'ani ey'ekitiibwa wamu n'ekitabo ekyokubiri kye tugenda okukozesa ekiyitibwa taallumu alhuruf alhijaiya, omuntu okubeera nga weeyigiriza ennyukuta eza hijaiya. Jabbeera nga twongera okubeera nga tubitegeera mu maaso awo inshallah biidhnillahi taala nga wetugenda mu maaso. Ensonga ey'okubiri, abasiraamu abapya betukowoola mu da'wa ze tubeera tukoze mu bitundu ebyenjawulo, baganda baffe abo oluusi abamu babeera bakozi, abamu babeera n'obuvunaanyizibwa, balemererwa okujja mu sentazi zaffe okubeera nga tubasomesa obusiraamu. Oluusi ne kibimuzibwalira okubeera nga afuna n'esseeka asobola okubeera nga amusomesa. Nabwekyo olutambi luno lujja kubayambako okubeera nga basobola okubeera nga bayiga okusoma Quran ne yassarna ebbanga lye banaamala nga bataddemu obunyiikivu inshallah biidhnillahi taala. Amateeka agafuga omuntu genda okusoma okukozesa olutambi luno, ekisookera ddala ikkakatako okubeera nga oleeta ikhlaasu niyya y'okubeera nga oyagala okusoma n'okuyiga. Ekyokubiri, faayo nnyo kubeera nga buli kimu kye tuba tumaze okusomesa beera nga okiddiŋŋana emirundi gy'omanyi nti kijja kukusobozesa okubeera nga otegeera ekyo kyennyini ky'osoma. Ekyokusatu, faayo nnyo okubeera nti ky'omaze okusoma beera ng'okisomeramu omusomesa. Oba nga tukozesezza essimu zaffe zino okubeera nga tusomera, kale funayo seeka gojja okusoma. Singa oba okozesezza essimu zaffe zino tujja beera nga tukutereeza ensobi z'onaaba okoze. Ensonga eddako, faayo at least ogezeeko okubeera nga owandiika buli kyoba omaze okusoma. Olw'ensonga obeera owandiise kijja kwongerako okubeera nga otegeera, kijja kwongera okuba nga otegeera. Ekyokubiri, ojja kutegeera ebintu ebyenjawulo mu nnyukuta zino insha Allah biidhnillahi taala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.